Bewali owabira yali Nakiguli ne Commissioner of Lands. Kati omusango ne mugusinga. Kooti negamba nti mujjewo Nakiguli mumweddize ettaka lyammwe. Kakati mubonamu abali wano waliwo agamba nti ettaka si lyono. Court order ky'ekintu ekisinga mu mateeka ekikussa ku kintu nga court order tenabaawo wasooka okubaawo omusango mu kooti omusango n'ogusinga oluvannyuma n'ojjayo kye tuyita decree olwa n'ogenda mu execution proceedings oluvannyuma n'olyoka okola execution order eno eno decree ne judgment mbirabye first of all bino byampeebeddwa gwe wenyini gwe wampadde bino era ebiro byewampadde byenyini byendaba ngani gwe Namatovu nga Namatovu ne maama wono Besuseera Nanyonjo omusango mugusinze. Kati bwe mwagusinga ne mufuna decree yino ng'ebagamba tino oli bali abaliyo they were legally registered. Kati oluvannyuma ne mufuna order an execution order warrant to give account for this warrant eno this for yali esaba kati police okukola order bano kakati order eno ng'egamba bweti ng'egamba nti Nakiguli wano si wawe era alagirwa is ordered to hand over possession and to put the term in possession. Kakati Nakiguli aveeko gwe muddeko ku ttaka lyammwe. Order yeno bweti bwegamba kanjisome mu Luzungu. Order egamba bweti eva mu civil suit number 006 of 2019. So to remove, evict any person by the decree who may refuse to vacate. Kati bano bonna ono odota yawaabo obuyinza okujjawo yinagaana ettaka alikukwasa in possession. Balikukwasa. So this one is an order. Nze yenyumira. Kati obanzi wanji? Era sebo webale kujja kulongoosa kintu ekyo. Kakati bannange court order bwebanga eri bweti kye tuyita execution kwe kukissa mu nkola. Era ono omwami Odota Gaspar Odochi omulimu gwe gwali kujjawo Nakiguli azeeko Besuseera Nanyonjo ne Namatovu Florence. Kati ngaze Minister of Lands ekyange kubuuza kati ngenda kubuuza Odoti kubanga ono yekikola Odota lwaki yakola demolition the minister Morocco ettaka amateeka g'ettaka gagamba oyo yonna stranger bw'ajja ku ttaka ly'omuntu omulala nasaako fixture kiba nga nnyumba oba ebyobulimi oba biki bifuuka bya nannyini ttaka. N'olwekyo ezo zonna ennyumba ezamenyebwa nnyumba zaani za Namatovu ziba zize mu mateeka. Kakati ekkooti endaga nti order ddira ettaka lino oliwe Namatovu oggyewo omuntu omulala yenna aveeko. Sebo kakati gwe sikulabako kuno toliiko kuno waliwo order endala eyamenyewe order endala kati dawo ekirala kyendaba oluvannyuma ng'Odochi ono atadde mu kooti ebbaluwa egamba nti amaze bagiyita return of warrant to give possession n'agamba nti amaze okuwa ettaka lino okuliwa Besuseera Nanyonjo ne Namatovu Florence. Ekitegeeza kati be baliko gwe okujjako kuno tekumanyiddwa mu mateeka. N'olwekyo
njagala okulagira nga nsinzira ku order eno. Soko yogere nga nawe okulagira. Kakati mzee eyo nayo another mujja kubagana eri mu kooti naye ono yenna nnyini kintu kati ye yajja okugamba nti oli yenna nnyini kyo oli gwe naguza oli gwe nawa si gwe kugamba omuntu wonna nnyini kintu wuno aladisi wuno mukwasiza yalina security yonna oba naasulamu eyo oba mweri oba wonna nze yamanyi ekyo kyekyo kati ngenda eri njigiriza abantu eby'ettaka ekyawano kiwedde. Yes. Thank you so much. Nina emyaka 62 natandika obusuubuzi mu 1984 era nguza amataka mangi siino lyokka ngaguza agamu Kigali. Waliwo ekigambo kyotasomye naye nga kwekiri eza nga tekiri ku page gye nakuwadde naye nga mu order mwekiri demolition mwekiri kwekiri nze ndakiraba wano kwekiri wekiri naye nyinza okuba nga nakirese wa lawyer naye nga wekiri. I'm very sure. Warrant order by court to give vacant possession. Yene demolition mwekiri mzee. Land the decree was issued. Mwekiri. Anti-kindagi. Mwekiri bana kirabako era mwekiri bulungi. Kakati kamalize mzee. Bwekibanga kiriko. Kwekiri. Bwekibanga kwekiri. Vacant possession and demolition. Bakolichi afterwards. Bawundo. Order siwega. Order webanga kintu kiriko. Order demolish and give vacant possession to owner nanyini. Kakati kyembadde gasina malayo minister. Kati nga bwe mbadde nga nti n'emyaka gye nkugambye. Bwe mbangula amataka nkola search. Ono bwe yalabika nge ayina ettaka lyanguza nakola search. Era bwe nakola search ninsanga ye mutuufu alina okunguza. Ye ne Besaba na Nnyonjo. Ne bakuguza. Ne banguza. After that, ngabali mu possession. Yes. Bokugamba engeri gye bali nti gye babeera eyo. Naye ekifo kyali kyereere. Okuwa possession. Kuba kumusaawo najja wano. Simulabangawo naye nze yanguza ettaka. Okay, kakati nanguza. Kati ekyo. Obanga nga yakufera. Obanga yakukoze bitali bituufu. Ekyo kyamwe mu kooti. Ekyange wano court order. Kati kulaba nti ono ali mu ttaka lye kyekyo. Kati bwaba yanguza. Bwaba yakuguza. Failure of contract eyo civil matter. Eyo civil matter ojagenda mu kooti ogambe tuwanguza ebitali bituufu. Nga nekyapa nkire kimanya gange. Breach of contract. Kati ogenda n'omwabira mu kooti breach of contract. Wano nina order. Nga ngutaka kwendi mzee. Look here. Nina order. Kati awo oli trespasser. Ati ndio mzee. Kati tombuuza. I'm here to direct. There's a court order. Choga teriwo. Weri. Court order weri. Ate yanguza. Okay, wait for echo. That is a court matter. No. Here. Chenina is a court matter. You see order. Agreement. Agreement what? It's not a court order. It's not enforceable. You see, obuwandiki si court order. Nkubulira mateeka. Eyo si court order. Eyo si judgment. Leka. Bonyigirizibwa ogenda mu court. Alinga ni mu kifo. Look here, I'm telling you. You are Tonemesa. In my hands is a court order. The court order is directing land to be put in possession of this lady. That's all. That's a court order. Kati ngenda muleka mu ttaka lye mutobe mwembi. Gwe naye mutobe. Kakati nze kulagira
security forces through the RDC. Nedda. Omuntu omukulu representing a president wano. Chair omukulu wa district security committee. Atendeka byonna eby'amateeka is RDC. Era kati ekiragiro kyange kigenda wa RDC kumugamba nti this is the court order. The possessor of the court order is here. Execute to make sure she's in possession of her land. Kakati bajja kujja oli bonogenda eno gade wanguza nzembera. Oh, that's fine. She will be sorted here. You go. Beba biganyi binagenda mu court. Naye wano nze kulangirira. According to the court order, ono omukyala yina nyini kifo. Kakati nze kyange wano kiwedde. Oli mutaka lyo RDC muwe security yenna gye yeetagisa okubeera mu ttaka lye yagademu kutadde mikono gyo munange ono ye representative wa president yakulira security ya district order eno ekuwa ettaka lyo negoba mwani commissioner kati ebyo ekyo kirala nze ekyange kiwe